Besigye kumende Rwanda Rose Media ujinkwaniza nakono nkabaze mlimu jona joto sakenga leo mukwana subscribing nga tuyanza nnyo tuyanzege atana bana subscribing onteleko notification oberengo laba video mu budde bontelako comment ne like obero nyambye mukwano kakati na mawulira agaloga kufa kwa mwana mulenzi Adamu Mulwana bambe onakulwadayo yavude mbulamu bwenseno nengono mwami bambi ayimba kayimba ka Besigye akatoka kwa barabara mbisira bya campaigns era nga kayatikira nyera ne kagalwa nnyonyo bana Uganda ne baberanga bawaga mu kiseera kya FDC kubanga yali yamanyi mu biseera ebyo neno yo obulamu bwe bwako mabambi tebaddamu kuterera yeyawula ku family ye nga bulisa wali mukuyigibwa naye atenge ekyakabi ekyasinga okuvaamu agamba nti waliwo omukyala alabika nti yamuwa obutwa kubanga yalwala ekibumba n'alwala buli kimu nga bw'abadde nga ajjayogera paka olunaku lwaleero bambi bwe yafudde amawulire gatutuuseeko muganda we ng'alaajana ng'ayogera enfa muganda we gy'afuddemu naye nga bambi katumusabire omwoyo gwe Mukama guwummuze emirembe afudde alwanirira ggwanga era katusabe Mukama yonna gy'alaze bambi amuwe essanyu kubanga olufuba lwe yayimba akayimba teyaddamu kubeera bulungi katusabe Mukama mulungi amuwummuze emirembe nammwe abagenda okumuwerekerako Mukama abatambuze bulungi mubeere bulungi kankutereyo birabeko mukwano amina. Mulwana kusaawa zaabadde nakomye okwogera naye ku ssaawa 7 namukubidde ku ssaawa 4 nangamba siri bubi nenziramu nemukubira ku ssaawa 7 nangamba muganda wange nfunyemu omusujja gw'ekitengo naye ndi wano wakaba ntaddeko drip nangamba naye ngenda kuba bulungi namugamba siriiwo ndi mukyalo eno nga bw'omanyi kuba badde programu zange zonna azimanyi nangamba ndi mukyalo eno naye ngenda kudda tukole kingenda kudda nkulabeko muganda wange nkyantuukiraawo kinkoze obubi nti ne kutuuka kwange Mulwana simusanze ankubidde kiro ssaawa 9 abangamba muganda wafudde kyokka ekisinze okunnuma nti yankubira badde njogera nnyo naye yankubira nga siriwo kuba mbadde ne kasafaali ka wiiki nga namba nangamba nti muganda wange kigenda okunkola obubi ngenda kufa nga sikubuulidde ekibindi ku mutima nangamba nkate gwe mukwano gwange gwe nnyina ku mutima ebyaddala nangamba kati ani gwe ngenda okwogera naye nemugamba Mulwana ngenda kujja era tugenda kwogera nemugamba mande nvaayo eno mande kiro ku Lwokubiri ngenda kujja ewaka tutuule twogere ekinkoze obubi nti afudde n'obulumi ku mutima nga nebyabadde ngamba tabiŋambye. Waliwo omukyala eyampa obutwa si mukyala ati mukyala wange oba muganzo wange naye yeefuula mu muwagizi wange yeefuula nti avudde bweru mu America mu Boston nti aludde nga mpagira nnyo era we nayimbira oluyimba olwo yansubwa nnyo obutabeera mu Uganda yali tannafuna mpapula zimukomyawo nangamba naye kati nakomyewo yankubira no simu yakomyewo njagala kulaba mwebale kulwana mwebale kubeera mu struggle nga omanyi bye bawaana bannange mutemuva mu struggle mulwane eggwanga lyaffe taffe tuli eyo naye twagala kudda mu nsi yaffe tukoyobonera mu nsi ezitali zaffe naffe twagala eggwanga literere tudde mu nsi yaffe mwebale nnyo naye jangu banaye njagala kulabako nankubira nangamba jangu emakindye wendi wano eno zalinga ssaawa 10 awo jangu wano ku kofi atelasi waliwo wanga okiyita ku kooti waliwo tukali awo bana kabazungu ngamba jangu envuga nenzijjawo tuka mu parking okuba ku simu nga tebagikwata naye ngenda okulaba ayimirira mpita bwati omukyala mpita oba akantu ako okamanyi obeerawo ti mu parking olengera ebitebe biri saidi yawo bampita musanga alina abaana aba babiri omu nga wa myaka nga 4 5 omulala nga wa myaka nga 7 era 5 babiri atudde alina pizza nga yaliddeko piisi ngezi nga wasigaddewo piisi 3 nangamba jangu lyako nensooka no nekifa kuba pizza ezo nangamba nemuga ezo pizza zigenza sizaagala bwezitera ebyo nali munene nentumya juice nenywa netunyumya nno tunyumya nga ne pizza ye ekyali awo agira nangamba naye waliridde ku eno pizza nolaba obeewooma otwalireko abaana n'omukyala nga lyako weewooma nga bakukolera eyiyo nungi otwaleeka wagamba ku kyokutwalira abaana naawe okimanyi famire
ngamba kandyeko bankolere mbatwalira abeeka kwata piisi nenjirya bulungi nnyo banatera okunyimalawo era Katonda wamumanyi. Omwana we nayagala okukwata ku piisi bino ezikoze eki alyeko. Wengambira nti ekyo kyekindeetera okulowooza nti oyo omukyala yaapa obutwa nakuba omwana oluyi nagamba walidde dda olubuto olujja kuluma nanyiga namusitula namuza eno nazikwata ezebbiri nazizingazinga nazissa mu nsawo. Nazissa mu nsawo azimye omwana ensawo najjawo nagiteeka n'eno nesikifaako nemugamba fiiza newoomye nagamba okukolera yitaba kukolere era nepitago ne bankolera eyange endala netunyumyawo nampaawo n'eddoola 1,300 nagamba kale nenamba eyo ya mukwano gwange yandeese wanagenze kujja baana ku ssomero totagikubako naye nafunye endagamuntu enkya ngenda kusazisa layini nkukubire ngenda kukubira ko waliwo ne mukwano gwe gwe twaze naye yaŋŋambye agenda kulaba ayagala kulaba ayinza okuwalo kasete abantu bakwagala nnyo Adamu kati nyo kyakasazise layini yange tujja kukubira tusisinkane so gene mukwano gwe nyamukubira tukole ki tusisinkane konzikale kati wentuka mu mbeera eyo nga bamaze okumbuulira ntuuka mu mbeera eyo obulamu bwe tebamaze okumbuulira nadde waka nembeera ewaka mwanyonyi jjukira abaana nali nabejjako mbejjako nesibira mu nju nentandika okulowooza ebintu nendyoka nzijukira ng'omukyalo oyo ateekwa kuba yampa obutwa baali bamutumye mukyala ali munalwanda mweru muwanvu ng'era womulaba olowooza avudde bweru anyirira kyanaku kyakusomezebwa kyamaanyi naye oyo tafudde masasi. So omuntu yenna obulamu bwe tutambuliramu bwakusomoozebwa. That's why mbagamba nti abantu mbaleke babeere balina okubeera, leave people to be, because omuntu mulakwa munjeeyereza naye abantu mbaleke bamuvenga life yaabwe because tomanya Katonda wakwetaagira yenanyini buyinza yenanyini mukagwe tussa yamanyi time gyogenda okumala ku nsi. Kati bw'ojja ku nsi ate n'abantu ne bakufukirayo leke ne bagala okustress